Ladies and gentlemen, ate chifu semukadde akkiriza abakazi babiri bamukoleko emikolo labo omukazi wa mama omukazi n'alyoka eno wansi bamugambye abo abaana bali bantula kati ali kuntula agaya mama chifu abaana bamukola ebintu chifu n'awulira yabeesabidde babiri chifu bamutwala supidi chifu yawulira nasheka sinike ennyo ng'ayita masiniki chifu teyazikira semukiti n'agwa lumu n'agawa kyekigenda mu maaso semukiti ng'akivuddemu lumu kumba omukulu omubiri guzikidde chifu bamuguddeko kiyiifuyiifu era chifu azikidde bakazi babiri babadde batandika butandisi bane gyamugambye abaana bali bantula bajja kugaaya entula katugirabe malaya mulaavu bannaye munansonyiwa ku bigambo ebiyitamu firimu yeebireese ajoshke alright ate tujjolekedde mu bulambalamba awo mba maze okubbirako ku biri munda gwe kyobamanya mugo gwa sinema era nga tuli ku kitundu kyaffe ekyokusatu malaya mulaavu ekitundu ekyokusatu ugoma special afuuse ugoma special naye nga babesties mbajjukiza nti no munnange okufuuka top best kijja kwetagisa okufuna top combat oba top besties combat ye t-shirt ya VJ JoshK n'enkofiira t-shirt eyo ejja kuba ya mugaso nnyo etya nti nno tulina emikolo gye teekateeka mu maaso awo era ng'egyo emikolo okugibeerako ejja kubanga uniform y'aba besti ba VJ JoshK okategedde munnange so nga ate n'engeri endala waliwo kadi ey'enjawulo gy'ogenda okufunirako eyo kadi ejja kuweesa discount special discount ku business yonna gye mba nanze nga VJ JoshK mu firimu zaffe kati munnange ogula t-shirt ya VJ JoshK oba ofunye ebintu bingi mu kimu ku nkomeyo ya firimu eno nateera nja kuba nkuwa ekitundu kyaffe ekyokusatu ekyokwewala abafere weewala otya abafere ekitundu ekyokusatu ate era nja kuba nkugattirako ne firimu endala ze tukola emabega in case ng'obadde tozirabanga ojja kuba nga ate ozinoonyaako JoshK kati wano we twasembeddeyo nga mwana muwala amugamba nti obudde osigazza butono lwaki tetubukozesa omulenzi yabadde azze mu byakwana kwe kuleeta esigiri najja agituuza ku muzigo akutta omuzigo agutuuziza ku sigiri naye ng'omukulu ayimba ekintu kimu ugoma you are special and inside you is something more special wano omukwano gwe we yayingiriddewo nagaali badnaye nabadde evudde wali okwewalabikemo nafuta lwolengeri akantu kano gye kali kamalaaya lwaki tetugende ntugira wano entuba nga tukegala banja bamukonako bwati kumbe mukwano gwe abubira malaaya mbuuza gwokola ki bino byonna twabirabye mu kitundu ekivuddeko emabega era nga etutandikira mwana muwala yanyiize n'akyankalana n'avaawo n'ayambuka amadaala kati ab'emikwano ababiri ne buba oluyombo kuba kati ab'emikwano ababiri engeri gye muyombera bamalaaya mu butuufu fe abalala abatali mu mbozi zammwe asiputalo tetubiriimu fe abatali mu mbozi zammwe tutuuka etugamba no babadde ki malaaya after all malaaya abawa bonna kati ono ye yabadde ayagala naye beegatte lumu bayingire kye bayita trisam basatu mu kintu oba babiri ku omu okategedde akantu ako ebintu bino abaana babikola mu ngeri y'omwamagi bannaye ne butuufu nze nnyiiza nti okusoggawo omaze ndabeko obuvumu obwo sinnabufuna dakyayika kati
ekitundu ekyokusatu ekitandikira kati yo bizinesi esigala etambula era esigala kukola manager ekyokulanga n'okujubisa y'ensonga enkulu wulira ono ye full breed ate ajjudde kajwisi ono gwolaba singa akwata ku musajja okutandika omusanyusa mu buliri ogamba wayi ono gwolaba asaasaanya akazi tamanyi River Nile gwe buuza abannayuganda tamanyi River Nile nze nkubula ate waatandika okuyonka okuyonka ki ono tasira mumbu anuune kati obuzibu ajja amuwaana ebisusse mbumaawe Katonda eyamutendeka si maddamu kino kinyiiza banne kiri mu kiyumba wano negwe sikitegeera nze ndabyo n'omusajja client wazze abadde atunuulidde nze ne kati gwe simanyi ono maneja agenda n'ateekawo n'atandika okuwaana gofaaki igubire musufu ekintu kibe bannange tuli kuki wano tuli kuki kasasiro n'abakyono gwe muleese mu bizinesi manager wabula nange kampagireko Queen oyo omusajja olubadde okujja wano obwedde atunuulidde Queen kyokka kati gwe oli mugamba mbuno simanyi mbuno Zahara omutukuba Zahara fe atutamye badange Zahara nedda kati obuzibu nga bunajja ajja yeeteeka mu mboozi mbu bonna batendekebwa omuntu omu so si Katonda mbusi ye yatendeka Zahara ono nabimweganye nani yatendekwa naawe gwe ekinongonoli natendeka ddi naawe kira nti n'agamba leka gwe muyinza okunze taata nkimaze nze ngudde maze mukulu obadde otya ono ye gwe batatera kumanga lyessanyu lye laba kasitoma naawe taata komawe sente zaffe ebintu olutalo mu bamalaaya maama nnyabo kati nno bakayanira bakasitoma nagambye nabo bakayananga woobeeraawo ng'olina edduuka lyo munnange oli akusiigidde enziro ebintu byo mbusimanyi ng'obikolamu ki gwe njokukuba amabe gwe njokukuba zino gundi zino ze nina gwoziina kati okudde eno ewaka mukazi wattu yabadde anyiize era yatambudde n'avaayo namugamba naawe ekintu kino kati kyogamba oyagala kumbonereza olw'oli nga sinzazizza omusango wabula siri seefu wano nze nkubuulira lwaki ogamba bw'otyo mbu toli seefu naye kiki olowooza ayinza okulwepinga n'okusingawo nedda oyo omuntu mulungi ayinza okuba nga badde avuddeko naawe tobeereka ne kankubuuze ekituufu kiri nti lwakuba nti obaddewo kwekwatirwamu kukisa n'abaddewo asobola okukola ekirala kyonna ku mpaka ate ku bwereere mukazi wattu yadde malaaya tayagala bya force ate wotaba ku program tobaako kati nawooza nkulwanidde kati kankubuuze singa see you defending me. Abagambye engeri gye mbaddewo sirabye engeri gy'onwanira musise ne mukikayanyi. Aiden, if I were to be your woman, ne Aiden singa mbadde mukazi wo more than scolding him, kyogamba tewandikoze ekintu kirala okugjako muboggolera kyogamba muzimanyi nina okubogera mukwano gwange kubanga ati kati eyo ensonga lwaki nkugamba nti nina okgenda siina makulu wano akwatiddwa kisa osegeera musobola okuntuusaako ekikyamu ate woŋŋaana okuva ano kiba kirala munaakuba essimu. Owaayo oli wabweru eyo? Kale kanzije emmotoka abadde yagiyise dda kati ali bweru bamukimye. Aiden kyamusuukako n'agamba waayi genda kati mukwano gwe yaleese embererezi ne ssebo malaaya alina engeri gy'amubuuzizza businga mbadde mukazi wo kyogamba waba ayagala okunkwatako bw'ati oba okungalabanja wandibadde omuboggolera buboggolezi kyokka kwegamba abakyala bano balina engeri gye baagalamu support ey'ekika ekyawaggulu otamubeerawo mu defendinga kiba kiralamu abasajja tuyize va ku byange odde ku by'omulala bagobe. Kati ono ye kyamunyiiza kubanga bano abakozi temuyinza kubeera nga ate mutandika bitulu bya kisiru bwe kiti kulwana.
oyo yabireka sinze sibibaddemu abadde Queen Nazara beebo lwaki muntunuliramu nemwe muyinamu ku magezi kiki guno gukulabikira ng'omuzannyo gwe kagundi mumanyi abawala bameka abali mu kapaleya bali mu kunsaba nsobola okubawa omukisa n'ezaabwe nzitunde oba enki tugenze mu maaso yanyiiga kuba bamuwa lipooti ekyaliwo ne client agenze wabula mmwe mwandibadde mutandika okwessaamu ebitiibwa nze mbabuulira abatunuulira mutambule mugende munviire n'okunviira kazi ebitalina magoti nsonyiwe ngambye mugende mubadde mutya oluno tebabagamba kunyeenya kitundu kiri ekyasooka n'olowooza olwono oluggwa Zahara kwegamba maneja alina engeri gyawaanaamu Zahara nakisussa maneja alinga agamba nti oba Zahara ono amumanyi nnyo watyanga maneja amanyi nnyo Zahara kati eyo nga tuvuddeyo tuddako ewa musajja mukulu ekituufu kyo ye malaaya yagenze si birungi ninga wasiriikirira bw'ati mwana muwala oyo tasobola mujja mu birowoozo abakyala mbagamba ebintu bino waliwo muyimbi omu yali Haruna mu biro oba wemba siri mistaken yayimba n'agamba abasiraamu jjukira abasiraamu mulina enkola ey'okubeera nga mwebikirira 24/7 ye yayimbako n'agamba nti beera malaaya eri omuntu wo okategedde so omukyala beera malaaya eri bbaawo ekyo kyo nkiddamu okwongereza ku bigambo bya Hajji Haruna okitegedde beera malaaya eri bbaawo malaaya yakola atya malaaya yabeera mu bumpi ekyo kimu obusikiriza so oba mu relationship n'omwagalwa ofunayo obugoye buli naye obanga tebwayitira ku budget ye buyitire ku budget yo obufune obumusaaliza beera malaaya eri omuntu wo namba 2 okubeera malaaya eri omuntu wo malaaya yagenda okulabika nga kasita omusasula bulungi sente oba malaaya kyakola kiriki ayina engeri gyakomyawo omukwano n'akuleetera okulowooza nti yasoose abalala tebalina makulu ebintu tebabimanyi so kati naawe keeranga ku makya onoonyeyo ku bupya nze mbagamba okulaba firimu ez'ekintu ekikulu mu mbeera entuufu si kibi kubanga gye tuyigira singa awo tagenda kunnyonnyola bintu bya buziba ne firimu z'ekikulu zijja kunnyonnyola kati laba eno oyige oba toyagala bireke genda kuwa engatto JoshK kati munnange asikaali ku lunazze manager what is it you sent me a message asikaali oba ayagala ki ati munnaye welcome asikaali alina kyagamba yesebo thank you for your listening ear webale kumpuliriza I never marry munange omanyi siwasanga just their girlfriend women I'm doing era relationship just bino bya girlfriend women byembeera come later owaayi mukulu just go straight to the point genda straight yogera ekikuleese va mu bino my words don't fool kyembadde ngamba ekiwato kyange munaye kyefunya nnyo so what are you saying kiki kyotegeeza ekiwato kiki kyotegeeza as your faithful and loyal staff anti munaye nga womanyi asikaaliwo omulungi omwesimbu kati mbadde nsaba ekiwato kino bakikoleko give away for me anti kyembadde ngamba for me with one of the girls nange mpaako ku baana bano babeere nga banyigamuko ku kiwato yaseka mala gwe good Friday is he drunk no anywodde mwoyo nedda zisimanyi mbadde sisuubira kyazze kugamba madam no be joke nende bannange sisaaga ekiwato kyefunya nnyo just njaga munfunireyoko wamu nange wananyige gwe akuwaani wano owaayi you want to manage on negwe muli bagambye omuntu nganze olinawo kyosobola nnyo nyinza okukwata akabadiya n'ogamba la hawula asikaali sikiru yazijjawa Friday will give you 20,000 aya munaye Friday ajja kuwaayo ebiri and find your class ogende onoonye bamalaaya mu mabitu ali kilasi yo e Uganda gye bali neffe wano tojja tusobola madamu kati nno ezo kale ze mbangira nnyongezeeko omusango mukulu genda ku geeti obadde ki kati asikaali naye abadde agala kutemesa omanyi kino bakiyita okuliiraana ennyanja si kuliira
asikali akuuma ennyumba eno omuli bamalaaya oba Ugoma Foundation Agoma Special bamalaaya beetundira naye bamugambiddewo tosobola kutwafuudinga okujjako ng'ogenze mu mabiite nateete nateete wali ab'ebiri gendako eyo ku 9 mu Kafunde eyo waliyo ab'ettaano osobola ogendako ebukuya bannange Joshike ng'omanyi before mbisomye wano mu firimu nange kanteme ku mugambo kampayirize mbijje mu firimu omukulu teyatereera negwe gundi biki bino byongamba kimu biri not available wa customer wa Airtel simu yagijjeko bujja kigambo yakigadde Ugoma I'm here to see you. Gwe nzize kulaba Goma ate gwe njagala okulaba. Alright. Then, I'm not going anywhere. I'll wait until you call. Oba ogamba nti taliwo then kambere wano mulinda gye. That's okay. That's what you want. Kale obanga kyo yagadde beerawo. Count rooms. Naye you can't wait now. Ne tusobola kulinda naawe so kutambula ogendewo. Call you. Nze ajja kuyita ajja kukubira mga boy sivaawo wano. Because of Bekus you are behaving like. Ne gwe lwaki weeyisa bw'oti naye? Friday. Oyina gwe Friday. Let me do it. If you want to stay, no stay. Oba oyagala kusiga asigala awo nze ngenze. Asikali alinze kumugamba nti afuluma amuggulire. Ng'osaaga nja kubeerawo wano. Najja. Mr. Eden is still around though. Munaye Chukudi yalemeddeko. Ekituufu akyaliwo ne zino essaawa. Let's see how long he can resist them. Zo gira omuleka tulabe bukya bw'anaalemerako. Naye ekituufu ye nze mu ngeri gye muli atajja vaawo. She has to come out elite. Alright then. Gwe ky'oba omanya. Insist, let me know. By the way n'ekirawo abalemeddeko ntegeeza. Oshegedde. Friday. Friday lindako. Ekirala. Book Queen for him as a compliment for me. Mufunire Queen ye amubeereremu. Kijja kukola. Kale tewali buzibu. Kyokka bannange ono baagala muwa Queen mbu olw'okubanga kyokka nga tebamumya asikali. Kati omukulu ngazza information. Madamu mwali naye akagambo not available nange sinakategeera bulungi. Not available abagitaddeko fuukulu. Kati omukulu nga bamuyingiza. After a lot of consideration, I said, let me give you this update. Ate munnange oluvannyuma ate mukama wange ngambye nkuwa amawulire gano. Fitted German machine. N'atandika okuwaana we yakomye eno fitted German machine. It's full look on. Ejjudde buli kimu. I decided I will give you Queen. Kati abadde agambye tukuweemu Queen. Compliments. Agira akubeesabeesa. You are not paying. Togenda sasula. Queen ye wa free. Ozo mala okukuta ogende kuba kitegedde munaye mukama waffe ndowooza munange wagira baweeri wano aftalole bukama akazigo koto kafaako nnyo kabongole naye nga kazigo ddala obune gwe gundi tonsemberera naye naawe Queen gendayo gwe gundi mbagambe gwe nzijjaako ebitaabyo gwe wenjogera sitamidde. Take me to Ugoma. Njagala gendawo Ugoma. Or I will be forced to. Oba seekyo manyi gy'abeera nja kuyingirayo ne naawe mukama wange. Njagala ontegeere obubaka ndi mukozi gundi ngenda mukama wange togenda naawe gundi togenda kisaa sebo gundi. Amanyi Ugoma gy'abeera si byakuddawo sebo. Musajja mukulu ayagala kimu Ugoma. However much MALAAYA. Bakazi bannange mbabuulira ekigambo kino omusajja asobola okugenda ne MALAAYA n'ogamba ate MALAAYA abadde amunoonyaako ki babimalanga. My story. Kati munnange It's okay if you don't feel. Ng'amugamba tewali muntu gwe nali nyumiza ku story gye ngenda kugaana. Nagamba it's okay obanga tokiwulira tongamba. Kazi wattu alina byagala muyitiramu. I was once a cook. Namugamba munaye naliko omufumbi mu 5-star hotel. Wulira story y'omwana. And would send me to the houses of single. Wabula ate nayegendanga mu nnyumba z'abantu okubaweeza ne mu room okubaweeza abaabanga single. Several occasions. Mu biseera ebisinga abo bankwatanga. They raped her. My madam never acted. Madamu oba mukama wange teyafaayo yadde ku kye ekyali kintuukako. They kept raping me. Ekituufu kiri nti bangalabanjanga ku mpaka nga bwe baagala. Kazi watu. Point. When I went for home service,
butufu lumu nagendako okukola home service. Getting late Omusajja nandiramu nti asobola okumpa ssente. brought about the concept. Tagenda kunkaka. Kati awo munnange yampa akasente nga kawera. Kwe kufuna ekirowoozo kya Ugoma Special. I made sure I started with all my madams. Era okuva ne ku olwo yatandika n'obusente madamu bwe yalinawo. Single one of her customers became a brand and Webityo byatandika ate mukazi wattu nefuuka ng'agifudde brandi. more outside. So buli mwana agenda mu nsonga zino abamu babeera ne story ezikukwatako. Ng'ekituufu they were forced to go into that. Kati ono ye mwana muwala bambi yali ng'aweereza buweereza mmere. Nawe yayingiranga luumu z'abantu bangi baamukwatanga. Kati lumu yagenda ku service n'akola kye bayita like n'agenda. Naye omusajja kwolwo teyagamba nti agenda mukwata kuba baali bamumanyiiza munnanga. Ate nga madamu tafaayo mukama we. Kati oye n'amuwa ssente. Ko mwana muwala lwaki sigikolamu ssente? After all Katonda yagimpeera bwereere kwegamba eri ogoma ye. Osegedde. Kagoma ke natandika akakubamu ssente nga buli we bakakuba n'afulumya eddoboozi n'agamba bannaye. So waliwo n'omwana muwala eyanyumizaako bannaye temunzijamize. Mwana muwala ono yaŋŋamba twali tugenze out kwogerera firimu ku outreach eyo, sijja kwogera kifo. Naye alina sitole ye gye yaŋŋamba nti ye okuyingira mu bwamalaaya nnyina yali mulwadde wa kansa nga baagala ssente nnyingi okumulongoosa. Kye yalinawo kyali ekintu ekya. Yalina mikwano gye nga bakola ebintu ebyo naye n'atandika ogigalabanja. Era ye mu sitole ye agamba nti nno kyakola tekimusanyusa naye alinze kimwafu n'ate maama we wamala okutereera alyoka abiveemu. Butuufu nabulwa amagezi ag'okumuwa. Nabulwa amagezi ag'okumuwa. Ne kati ebizibu nga bwe biti bye tugenda okubeera nga tutandika okukwatako mu groups zaffe eza VJ JoshK. In case ng'omuntu alina ekizibu tufuna story ye ne tugiteeka ku ground abantu ne bamuwa ku magezi babesties okutwaliza awamu ekintu tukizimbulukuse. So when you join in our group ku 07587333 ku WhatsApp ompeereza buweereza linnya lyo n'ombulya ne gy'obeera ne saving enamba yo link n'ozifunirawo eza group n'ojoininga ekintu ne kiba nga kyekola. Ategedde munnange. Kati musajja wattu butuufu ye yagamba mwana muwala nti nno nkwagala ebyo byonna ng'obitadde ku mabbali buli wembeera nawe mpulira nga saagala ekintu kino kikome. What this feels like. Butuufu simanyi kino oba kiwulikika kiki kiri mu masekati gaffe. Naye kyonna kye kiri munnange. Kituufu kiri nti ndabika ndi mulaavu naawe. Eyo twavaayo. Tudda kuba n'abatava mu kuyomba. Bayombera bakasitoma. Lwaki tagoosenze? Lwaki tagootanze? I am sorry. Like, I am truly sorry. Kati faida munnaye Zahara yavaayo n'agamba munnaye nsonyiwa. Banaye erinnya liri muno Besti Zahara togamba mbunna ate oyo Besti wange mulungi nnyo talina buzibu. Besti Zahara nkutumiddeko. Simanyi lwaki bakozesezza erinnya ly'awantu awabine munnaye. Siri lyo tolina kyapa kyalyo. Naawe oba walijjawa. Kati Zahara yavaamu ne yeetondera Queen. Namugamba Queen bambi. Butuufu nzirawo nepulyanga ne guno omulimu guntamye. Kubanga ate wenzira ate tuyombagana ate biki. Bano abaana babeera mu bintu bino naye nga ebiseera ebimu babeera mu lwanaakola ntya. Naye at least nze nsaba ekintu kimu Katonda ababikulie kuba buli muntu n'olunaku lwe lwasobola okumanya ekituufu amazima. Omulimu guno mugulaba ng'ogutalina nnyo buzibu. Mwe mulaba ng'ogutalina buzibu abagukola. Naye ate spiritually gulina obuzibu bunene. Guli against God's will. Osegera oba God's wish. Kino si kyekintu Katonda kye yandibadde ng'akwagaliza. Omwana omuyambuza ekibuuzo nagaana naye Josh. Kyannema okuddamu. Oba mumunakiddamu. Osegera. Yangamba naye Josh kankubuuze. Obanga ddala Katonda yali atwagaliza buli mukazi abeere n'omusajja. Lwaki ffe population yaffe wano e Uganda ekubisaamu abasajja emirundi ena kwegamba tulinga abagamba nti buli musajja afuna abakazi 4.
kati wekibanga buli omu alina kubeera na muntu omu lwaki tuli bangi kale bukya ku makya Katonda buli omu n'amuwa omuntu we abalala aba abakolimidde baboneebone nagamba bannaye sinaasa y'ekyo naye nze kyemmanyi kintu kimu kirungi obeere ne bbaawo mu butongole nga togigaba wano nawali osegedde munnange sikaati yo gye ntegeeza firimu egenda mu maaso kati munnaye bano ababiri bamaa ne bakkaanya ne baddiŋŋana agamba waayo ebyo tubivuddeko okuddako bano sirowooza nti mwana mukulenzi Aiden oba Kikuddi anti ekiri wansi w'ekkundi ebintu bino kati akyabisasulira kuba ndaba kakeya kasukka bwe baseka. Wow. So you're not going to work? Nambuzo waayi kati leero togenda kola? Kola. Obwedde okuva ekiro ndi mukola kati gundi ntegeeza mulimu gwo genda ku mulimu gwo. Why he's calling? You should at least hear what he has to say. Bambi. Do it. Sebo kati bwana muwala abeera awo n'anyumirwa mbu naye aba oyagala awulire ku mukulu ono by'ayogera kubanga ayogera ye by'awulira ayagala okuwulira. So I can prepare for work. Nga munaye kankuviire oweteke naawe togenda. You pay for the whole day. Ngenda kusasula olunaku olulala ogambye ki? Gwe kati ogende ddi ku mulimu? Sirika sente zange gwe nnyiniyo nze nannyinizo. Kati nnyinizo wemba nzikuwadde gwe kkiriza nnyiniyo ate naawe ogimpe ennyumba eno gye balimu. Do you even enjoy my company? Nebutuuka nkubuuze onyumirwa bye nkola? I do enjoy. Agwe Touch. ekituufu kiri nti nyumirwa engeri gy'onkwatako. So you know how to touch me. Ekituufu kiri nti omanyi okukwata we bakwata omukazi. Abasajja no tukopewo nnyo. Abakazi bano bamaama baagala ebintu by'obbakwata empola. Toveeri na ssamba lya bbugumu lyozo obugumye yingira ofulume biki by'oyingira n'ofuluma sebe ennyumba ne wenkubadde nga yo tomala gagenda nga tosiibudde bannyini bo kategedde soko babuuzeeko gambe bannyini muno mugamba mutya asikaali manyi waliwo abakuumi osegedde oba oyingira ennyumba ennyumba eriko abakuumi ku geeti wali basikaali babuuzeeko mugamba mutya maidi omubuuzeeko wali wonna yadde gwe nannyini ennyumba osegera so bamami baagala obbakwata obulungi kati noono mwana muwala musajja mukulu ebintu tabipapira amanyi okwefuga kategedde akantu ako amanyi okwefuga era kyovula mwana muwala ono tola nti malaaya era abaagiwa kwegamba omusajja engeri gyakikwatamu ono Aiden akisussa ate alina engeri gyawoomereza. Aiden ssebo muyimbi abeera ali mu kisawe n'atandika okukomerera enduulu n'ogamba kati ani gundi ani ali mu buyinza kategedde. Aiden kintu akikwasaganya bulungi era mwana muwala yasiima ng'ovudde ku byambumbumbu ate mukkakkamu mukwata mpola naawe kola ekintu kye kimu ekintu ekyo kiwa akadde ati okudde eno ye chifu akeera ne ugoma balina engeri gye bamubuukingamu. Chief. Kati ono ngajja. You're really enjoying yourself. Why oli wano onyumirwa? Okay. No. So, Of course, I enjoy myself. Ndi wano nyumirwa. Myself. Chief oba ava ku mulimu wano waliwo mulimu ki? In fact, I am in the mood for something large today. Kati wulira mbusebo ku luno Chief ali mu mood y'ekisingako. Chief. Chief. Omwana n'alyoka aleeta omuzigo n'agutuuza ku sigiri. Wanyigako naga entamu eno. Plus boys quarter. Okimanyi ng'oyina bingi oyina bangalo ne boys quarter. Kati nga gyamutuma soka oyimiriremu wano ate onkuntwale bulungi mmale okutuukako mukanda hayo twala mulumu yo ekintu kusambulye kati bano adda
bino tebatera byagala naye mwana muwala luli yatandika tabyagala obuzibu essimu ng'ekuba kambute kye baŋŋamba. What is it, Friday? Kiki Friday? Ye manager. I'm fine, thank you. Kati manager abadde abuuza ku madamu. You'll see me later. Owaayo ojja kundaba oluvannyuma. Kubanga ekituufu madamu ali abunome ennaku zino alina engeri amazeeyo obudde obungi. Why? Simu tezirina makulu nga tuli butoola. This is like the 10th time that number is coming. Okimanyi guno omulundi gwa 10 ng'eyo enamba ekubira kyokka toli mugikwata. Kwata naawe munno. Bayirawo akantu k'amasimu kano mu buli nako si kalungi. Nako si kalungi naye ewange nziba nange. Omuntu omu aba wakukigumira kubanga nkola 24/7 oba oli wano bestina akuba bestina ga ate nga mba nina okukwata kati naye ekyo oba naayiga nange okujja amasimu mu buliri. Aiden, what is wrong with you? Negwe Aiden, nina obuzibu kimazima ddala. You've been calling my phone. Gwe mwana obadde onkubira ng'afa kuva ku makya obadde ki? Janice, you can take care of it. Gwe omanyi Dani bikwasaganye. Aiden, you want me to come to that house? Aiden bambi tonkaka kujja ku nnyumba eyo kujjayo bujja. Karibu. 10 minutes. I already gave them my word. Kati munange balina olukiiko balina meeting. Do you have the MOU? Memorandum of understanding ogina endagaano. Nagamba ngiina. Nabagambye mu dakika 10 tugenda kuba tumeetinga. Kati balina bakiraya nti n'omukulu abadde nga agamba nti oba teri kukola. Kati ono ye mukwano gwe atamulekerera mu bintu by'ensimbi. By the way, ate we tudda ku basajja, abasajja ekintu ekyasinze okubateeka wansi be bakyala. Oba omukyala gw'aba ayagala. Nze simanyi bunafu buli mu nsonga ezo naye otuukawo wenna n'ogwamu amagezi ne gagenda n'obanga tolowooza kiddako naye ati oba ne mukwano gwa kujjukiza nti munaye omulimu kola. Nina kabulaza Nokisi Pro producer waffe ate ensonga zino azikwasaganya ngwa waayo olina firimu z'okwogerera obadde ki munange anti kati munange olowooza nno nga biki ebindya shoot no best mwana otandika otema omugambo shooting please tuba mu firimu nga tukwate eno neeri kati oluvannyuma ennyo bano ababi baafuluma naye nga beekutteko nga bali mu laavu. Yes. Manager kyamukwatako. Madam, I don't understand. What's going on? Ne mutuufu madam sitegeera kigenda mu maaso oba ki? I'm talking about you and this Mr. Aiden. Njogera ku ggwe ne Mr. Aiden. Between the both of you. Butuufu ekiri mu masekati gammwe ababiri. Where I am standing, I feel like, Madam, I don't want to say you are falling or there's this closeness that I'm saying that is not. Nagamaze engeri gye ndi mukirabamu wano. Whatever you are doing. Muli so close n'oyo omwami. Remember that Mr. Aiden is one of the highest paying. Ate wandibadde okitegeera nti Mr. Aiden yakyasinza okusasula esente nnyingi. You know, going to drop again. Kati munnange wonaamussa mu bintu bya laavu tuyinza okuba nga tetukyakola. The company did all the clients or the corner clients. Ate ne bakirayanti abalala bajja kivaamu babeera ano ne bakulinda ono n'oli obeereyo ne Mr. Aiden. You have to guard your heart with pouch. Kati munnange Bulletproof. bw'oba oyagala omulimu guno gutambule olina okubeera nga gaadi zikuli ku kido. Yambala bulletproof tokkiriza bantu ate omutima gwo guteeke wala omutima gwa malaaya gulina kuba ku mugongo si mu kifuba please. Behind the spinal cord y'olina okussa omutima. Bambi nkusaba. Please stay focused, madam. Bambi beera focused ku mulimu guno kuba manager atabuulira mukama we n'omulimu era ne gugenda ayinza okubeera nga talina kyafunyeewo. Gwe mukazi wattu yabirowoozamu naye ng'ekyamazima kyo kimulya. Omukazi ali mu laavu malaaya kati ndaba ebigenda mu maaso ali mu laavu akwata empola atuuka wala babesti temunnambuulira lunyiri lwe nabasabye omusajja Katonda gwe yagamba agiddeyo ku mabita agule mukazi we mpaka wanakkiriza okuddamu obeera naye.
kati mukazi wattu yakirowoozamu n'agamba naye This feels so right. kino ekintu omwami ono kyayogeddeko kyakakituufu But I need to be careful ne mbutuufu nina okuba omwegendereza to affect my business. kubanga singa neewannya ono omwami kijja kukosa bizinensi Stop him from coming here henceforth. nandibadde mukomya kati okujja wano kuba ekyamazima Between us, ekiri masekati gaffe business. butuufu kyandisaanyawo bizinensi biki ebiddako byonna tubisanga ate mu katundu kaffe akokuna akagenda okubeera nga kasemberayo ddala naye nga nkugamba nti no likinga leero saakyogeddeko okuva ku ntandikwa ne nga kansirike naafuuka Mr. Kalaikingo naye kale likinga omanyi munnange tekyebeereka like nina engeri gyenjagala nenjagalamu nenjagalira ddala ng'egundi like ninateeka golowooza like njagala nga ki kano kaabano bokka abagiraba paka mu kusemba kantere mu comment section ku YouTube channel yaffe video JoshK Films Official ombulire like njagala nga ki bokka abagirabye paka wano. Alright, tugenda kubanga ate sinkana mu kitundu ekyokuna ensonga gye zigenda okubeera nga ate ziggwera tukawunzike kano nako n'ebyokuyiga byaffe n'essanyu n'okunyumirwa nga ba besties t-shirt weziri kuziyo 758333 ensonga ne ziba nga ate tuzimaliriza mu kitundu ekyokuna nkusuubiza ngenda kuwa paati ey'okusatu weewala otya abafiri tugenda ku kitundu ekyokusatu ekyo nkikuwa mu kitundu ekyokuna ate nja kuba nkulaga ne firimu endala zetu zetukola ate obeeranga obadde toziraba nga otera ozirabe okategedde munnange. It's me your boy VJ JoshK.